CECAFA ne FUFA organization olw'okutukiriza naffe okwegatta mu muzannyo guno ne tuteekako support yaffe. Mbeebaza nnyo. Victory is in the quality of competition and not in the final score. Merely by participating in these CECAFA games, you are already victorious. Okwetaba konka tiimu neva yetezekanye netabemu ekyo kyonka kiraga obuvumu n'obuwanguzi obwa tiimu donadona ensi edasaze okwetaba okuvuganya kuno. It is important to win, but even more, it's important to enjoy the games. Support yaffe ejja kuba nkulu nnyo nga tusamba nga balaba weetuli nga tubawagira. Kijja kubongeramu nnyo ku maanyi. Mbasaba mubeerewo tuwagire tiimu yaffe tuwagire n'omuzannyo gwonna. Omukolo gwa leero wadde gwa CECAFA Uganda erina abagenyi amawanga 12 agali wano agagenda kusanya omupiira gw'abakyala. So CECAFA yasabye Gen Muhoozi ajje wano abakulirewo omukolo guno amulewo omupiira kubanga muntu awagira by'emizannyo. So sigamba omukolo gwa kirala naye gwakuwagira ebyemizannyo. Sport n'ekintu ekisobola okugayita abantu. Sport n'ensonga yonka esobola okukozesebwa naddala buti nga mugijjo gw'abavubuka okusobola okutaawa embeera. Is the spirit and as a way of rehabilitating the youth.